tukyali mu mbeera ey'okunogera obubbi bw'ettaka oba obufere mu ttaka eddagala. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, eGwenda Buddo Bukomansimbi. Nakugambye nti obubbi bw'ettaka oba obufere mu ttaka bungi eri ggwe omuntu ayagala okuligula. Olw'ensonga nti abafere bagenda awali ekintu abantu kye baagala. Naye ate bwe tujja wano ku zi social media bwe ate ne bweyongera nnyo. Kannabadde nkunnyonnyola era kati twagala kwongerera wano. Bw'oba ng'onoogula ettaka baleme kufera, ebintu bino oteekwa okubyebuuza. Nga tonnaba kugula ttaka, ssente ozifunye oba osuubira ozifuna oba oziteeseteese, bino oteekwa okubimanya. Nga sinaba bigendamu, njagala kutegeeza nti Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, eGwenda Buddo Bukomansimbi, director mu KPG Dream Goals Consult Limited. Fenno tutunda ttaka lya byapa era nga tusangibwa wano Kawempe okuliraana office za NIRA. Tuli ku ssimu 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Ng'oggyeko okutunda ettaka tubeerawo okuyamba abantu okubabuusa baleme kukufera. Kati wuliriza, bw'oba onoogula ettaka baleme kukufera oba baleme kukubba, kino kikulu. Ekisoboka, ettaka tebaligula lwa excitement. Ettaka ligulibwa muntu akuze, si mu myaka ng'egyange naye mu bwongo. N'omanya nti ettaka is a necessity, ndyetaaga. Omanye ettaka lino liri bwe liti nti Katonda bwe yali atonda ensi eno, omuntu ng'atonda omuntu yamuggya mu ttaka. So n'ebisasitaininga omuntu byonna biva mu ttaka. Zibeere zino engoye ze twambala, mmere gye tulya, motoka ze tuvuga, buli kimu kiva mu ttaka. So ne bw'olifa tojja kudda mu ttaka. Kaakati wuliriza, ettaka it is a necessity. So tetuligula na excitement. Njagala otuule wansi nga tonnaba kugula ttaka. Sooka weebuuze, njagala kugula ttaka. Njagala kugula ttaka nga lyakukozesa ki? Njagala kugula ttaka kika ki? Njagala kugula ttaka wa? Ani agenda okulinguza? Kati njagala kugula ttaka kika ki? Njagala okusooka okujjamu kiri. Kusooka byonna nagambye era njagala okukiddamu naawe obanga vidiyo yange eyasoose tobagiraba. Ekibanja si ttaka. Kati twogera ku ttaka nga ekiraga obwannannyini bwalyo kyapa lyetwogerako. So kati oyagala kugula ttaka, oyagala eka, oyagala 5 ku 10, half an acre, bwe bityo. Kiki ky'oyagala? Okusinziira ku ky'ogenda okukolerako. Nti ayagala eka oba half an acre, kyanjawulo. Kati ettaka ogenda kulimirako, kulundirako, oyagala lyakusulako nga bw'okolerako oba. Kati bw'oba omanyi ky'oyagala, omuntu kizibu okukuwugula n'akutwala mu ky'otayagala. Abantu babawugula kubanga ssente zo zirina naye tomanyi kiki ky'oyagala, kiki kye weetaaga. Ssente ozirina. Kakati omuntu ojja n'ogamba nti katwogere ku bantu abali ebweru, njagala munnoonyezeeyo 5 ku 10, njagala munnoonyezeeyo ka puloti. Kati ekisooka ogenda n'obaga njagala munnoonyezeeyo ka puloti. Tomanyi puloti oyagala yenkana ki? Puloti oyagala yakukozesa ki? Kati kyova ogwa mu bafere nga wano tonnagwa na mu batunda naye baganda bo
bannyoko batabani bo be waleke Uganda bo bajja kugamba puloti gy'oyagala nagifunye wali mu TikTok city nagifunye mu Facebook city nga kye bakugamba 2 ku 3 because nabo bwatumibwa erinnya puloti anna kiro kansooke nkitereze puloti tekitegeeza obwo bubanja obwo bwa 2 ku 3 ku 5 nedda ekigambo puloti kyoleka ettaka eririna ekyapa kyova olaba ne bw'oba olina yiika 5 bagamba nti buloko tatta yiika 5 ziri ku puloti 82 yiika 2 ziri ku puloti 5 so tetuyinaayo 2 ku 3 nga puloti zirina kutandikira ku 5 ku 10 ate nga zakyapa kati gwe baleme kufera kati gwe bojjango manyi nti njagala 5 ku 10 tebajja kuguza 2 ku 3 bojjango manyi nti njagala puloti nga nsobola okuzimbawo ate nkolerewo for example njagala kulundirawo nja kubalaga video ez'abantu betukoze nabo nga balunda balima njagala nkolerewo nga nnimirawo nnundirawo so omuntu ajja kugeta kugamba nti nkutwala mu TikTok city ku 2 ku 3 ku puloti okutali wadde kkubo ojja kuba okimanyi so sooka omanye ky'oyagala 2 obufere obulala obusinga okujjira mulowooleza nnyo mu Kampala njagala puloti ng'eriraanye Kampala njagala puloti siringi nkozesa 2,000 okutuuka ewange okuva e Kampala kibuuzo kyange oyagala puloti okuliraana e Kampala oyagala kukoleramu ki kuba kati ensi yagaziwa nsi yagejja buli woolowooleza okumpi ne Kampala era oba olowooleza kumpi anaagaggawalira mu ttaka kubanga abantu abasinga bagamba nati bw'ogula ettaka terizza magoba nga tomanyi ddikozesa anaagaggawalira mu ttaka ng'onoogula ettaka n'ogaggawala tolowoolezanga kumpi na Kampala kubanga ne Kampala yali kikyali kibuga kati wuliriza mayiro oba kilometers 15 ku 2 okuva mu Kampala puloti 5 ku 10 kati ezo njogera Kyengera oyingira Maya bw'okwata ku Lweno oyise Matugga ogenze eringa agende Bombo okutte ku Bombo Road ogenze oyisiza Mukono puloti oyinza ogifuna 5 ku 10 nga ya bukadde nga 25 ku 3 naye ng'ate ezo sente osobola okufunamu eka oba 2 okusinziira wolaza ate nga togenze wala ng'okutte for example Essemuto kilometers 3 okuva e Kampala n'ofuna eka ku bukadde 25 sanyalaze weegali buli kintu weekiri ng'ono gw'ofunyemu puloti 5 ku 10 kabe kasinga ofunye tewera n'5 ku 10 kati obufere tebuli mu kukubbako sente zo zokka buli n'emu kukuguza ekitagenda kukugasa obufere buli n'emu kukuguza ekitagenda kukugasa oli aba akufeze bw'oba ogula fuuti 3 ku 15 ojja kuzimbawo ennyumba yes ojja kugizimbawo naye w'ozimbye ennyumba toyinaawo lujja toyinaawo toyireti wegenda eyo oguze kabuli so togula ettaka n'ogula kabuli buli lwe bakuguza ekintu ekitagenda kukugasa obwo bufere ojja kutuuka ekiseera ng'oyagala kutundawo nga tosobola na kutundawo nga wakunye omwana yajja wano ng'alina puloti ebusaabala siba yali fuuti oba 2 oba ku 15 oba 10 ku 15 kweganga byangeri tebitegeerekeka kati ebyokubyewala kwatagana n'abantu nga batuufu bategeere kye bayita ettaka feke PJ Dream Goals Consult Limited kino
kino kye twakubukira tulina ettaka essemuto obukadde 6 n'ekitundu otandika n'obukadde 2 ploti 5 ku 10 amasannyalaze weegali n'ez'obutaano tuzirina eka yaawo tugitudde obukadde 25 tulina ploti ekimwanyi za bukadde 5 tandika n'akakadde 1 n'ekitundu tutambule ofune ettaka buli lw'onoolowoleza okumpi ne Kampala bagenda kukufera bakuguza ettaka nga oyina kulwanagana bulwanaganyi n'abanajja okusengula mu bimanyi ebyagwa Lusanja. So obufere mu ttaka tekitegeeza nti bakubbye ssente, tekitegeeza nti bakuguzizza empewo, naye n'okukuguza ettaka nga terigenda kukugasa obwo bufere. Ate omuntu alina ettaka bw'owuliranga ettaka nti lya kyapa ne bwe libeeranga nakasongola nkusaba oligule. Ettaka ne bwe libeeranga nakasongola nkusaba oligule. Nakasongola be nakasongola tebanyigire. Kale ne bwe libeeranga bukomansimbi ewaffe Buwenda nga lya kyapa gula ettaka. Ettaka ly'ekyapa value ekula bukuzi every now and then. Tujja kutandikira awo tutunuulire omuntu agenda okuguza ekyapa ogenda kumwetooloola otya otegeere nti taakufere ne bwe tunaabaffe bakepije ogenda twetooloola otya otegeere nga tetuukufere. 0 700 34 10 34 ne 0 757 62 92 tusangibwa ono Kawempe okuliraana ofiisi za Mirror. Vidiyo eddako tugenda kuba tutunuulira omuntu agenda okuguza ettaka otegeera otya oba omukolako otya due diligence n'ettaka lyako n'oligula mu butuufu bwayo.